Hello, Ugandans, Mama G lovers. Oh my goodness. Omuzanyi wa firimu Omunigeria omwatikirivu mwite omukyala Patience Ozuko ajja Uganda wono abadde akakasa mu katambi esaidi eno ajja munange ate Kampala ate nga ku saidi yemu munange atekengesaha wono avuddeyo munange natuyimbiramu oluyimba lwe olupya nkufa esaidi eno abadde wali ku live muganda wange kibadde kiriya nnyo era sigenda kubeera nga nkulwisaawo ngenda kubeera nga kyensoko kusaba ngenda kusaba videos okojimpe like wobeera nga tonaba kusubscribinga nakyo okikolere ddala nzikiriza ate munnange nsooke nkutandiseko n'omukyala wali munange Omunigeria ow'etabbo omuzanyi wa firimu wali wetutumu ennyo mwite Patience Ozuko esaidi eno akamba magi era nga akakasiza wali n'agamba nti nno agenda kubeera munange ate wali ku Icon Awards ezigenda okubeera ate wali munange ate mu Kampala era nga wetuwulira munange eno nga musanyufu bitya bannange omukyala yeesunze Uganda esaidi eno kibadde kiriya nnyo wali wonna mu katambi kansooke nkakuweko ate mmale nkomewo n'omuyimbi King Saha. Hello, Ugandans, Mama G lovers. Oh my goodness, I'm going to be with you in Kampala for the Icon Award on the 29th of March 2025. I am coming and I need to see you one-on-one, hug you, peck you, and show you back the love you have always shown me all these years. It's been long I came to Uganda, but this time around I'm coming again to see you and hug you. Remember, it's the Icon Award on the 29th of March 2025. Be there for me. I'm coming. Like, you know what I mean? Running and flying, but I'll be there. Anyhow, to share the joy with you. 29th of March 2025 is the date. Don't forget. G for General. naye nga munange ate wekiro munange ate wekitambudde esaidi eyo omukyala ate Patience Ozuko era nga kijja kutokota ate munange esaidi eyo kati kankuggyeko ate nkutegezeeko nti omuyimbi munange King Saha esaidi eno mukyekinzeko ko wali era akatambi akabadde kagetsinga viral jjukira nti nno just mu nnaku ntono nnyo zino actually ndowooza wayise ennaku ntono nnyo mwana mulezi just abadde ataddeyo ko wali busampo bwe ng'ali mukakasa nti nno oluyimba ali mu kusomolwa oluyimba olupya nkufa esaidi eno naye bannange oluyimba luli mu kutambula kyokka tannalufulumya abadde nga tannaluta naye esaidi eno bannange abantu bali ate lwagala esaidi eno era nga tulabyeko ko wali akatambi ak'enjawulo kabadde nga ali mu kuyimba live abadde ayimba live wali muganda wange kibadde kiriya nnyo kansooke nkweko katambi kano ate mmale nkomewo. Mama nga twayogeranga walayi buli kati nenkuzudyanga nebyotamanyi mama nenkuwaananga ne bwatakumanyi bambi neweebuuzanga nebyotali bambi nembawo walayi nga manyi oli wange mama nze kale mama kangene nze kale mama kangene olinga tanyagalangako olinga tansudiyangako olinga tambanangako olinga tankozesangako olinga tabintumangako olinga tansasuzangako olinga tansudiyangako olinga tankinangako olinga tampanangako olinga tankinangako naye mukwano senkutya naye mukwano nkutya imukwano nkufa kinuma mukwano tinkufa omukwano nkutya mama kutya naye mukwano wabula nkutya yeah.
of course a few moment anti mbeera nkozeza naye nga bwekityo nga tibwe kitambudde era nga gyolaba eyo ebadde challenge mwana mulenzi King Saha yabadde agikoze wali ne mwana muwala Spice Dana era nga bolaba mu katambi awo kibadde kitambuya ddala bulungi nnyo era nga ngenda kusaba video gimpe like obeera nga tonaba kusubscribinga nakyo okikolere ddala ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso yo katono nnyo bwekiti